Gavumenti ya Uganda etuula bufoofofo omukadde kano olwa gavumenti ya Amerika okuyimiriza obuyambi bwe badde wa Uganda mu kwasizaako bannansi ba kuno abaakosebwa omuggalo gwa COVID-19. Olunaku lw'eggulo ekitebe kya Amerika mu Uganda kyalangiridde nti tekigenda kuddamu kuwa Uganda ssente ez'okuyamba abantu abaakosebwa ekirwadde kya COVID-19 olw'okukizuula nti ssente ezaasoose zaakwatiddwa bubi nnyo ne zibulankanyizibwa ne zitatuuka ku bantu balina kuzifuna. Okuva ekirwadde kya COVID-19 bwe kyabalukawo mu nsi, Amerika ezze ekwasizaako Uganda n'obuyambi obw'enjawulo obubalirwamu obukadde bwa $47 mu za Uganda ze trillion bwe bumbi nga 169 ze trillion nga 169 n'obumbi 200 so nga omutemwa gwa bukadde bwa $10 mu za Uganda bwe bumbi nga 36 zeewaayo mu mwezi ogw'omunaana okuyita mu kitongole kya Amerika kya USAID. Kijja kuddamu ekyo kubanga ensimbi sinze nazikozesa. Kati omuntu gw'obeegera naye minisita w'ebyennankanya by'obulamu ate nze sente nzikozesa. So kati kubera minisita wa Health Mugambe twawulidde kino nti esente zetwabakuwa wazikozesa bulungi wazikozesa. Tetubimanyi. Omanyi USAID wadde babadde bagamba nti bawa support COVID. Ebyo nga bw'olabye ebbaluwa babadde bawa bantu direct. So tetumanyi ntegeka. Ebyo ebibuuzo bigenda wa chairman wa task force wa COVID. Prime Minister. Tinsukako nange ekyo. Naye COVID buvunaanyizibwa bwa Prime Minister. Minisitule y'ebyobulamu ng'eyita Minisita Mbezi akola guno na guli era mmemba w'akakiiko ka National Task Force Robina Nabbanja ne Dr. Orao Charles akulira ebyokujjanjaba endwadde ezisookerwako mu minisitule eno benyamidde olw'okufiirwa obuyambi buno obwetaagibwa ennyo mu kiseera kino ng'eggwanga likyatozirana n'ekirwadde kya COVID-19. Abatuuze n'abasuubuzi abali mu bitundu ebimu eby'empigi nateete n'ebitundu eby'ebujuuko maya mu disitulikiti y'e Wakiso batabukidde nnyo ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME olw'okugaana okubayunga ku masannyalaze g'eggwanga ge baasaba omwaka mulambe emabega. Abantu abakoseddwa bagamba nti beewuubye okwofiiriza ekitongole kya UMEME naye babuuzibwa nga tebamanyi naye bababuzaabuza nga tebamanyi kituufu kyatuwa ku nteekateeka eno gavumenti mwe yayita okuyamba bannayuganda bayungibwe ku masannyalaze nga tebasasudde yadde ensimbi. Juma kiri bwajjo abantu baagala kumanya kizibu ki enkya n'eggulo babagamba kino bannange tugenda kuleta mita naye teri kikakafu ki kye babuulira abantu basaba amasannyalaze kuva lasiya mu mwezi gwa kusatu n'okutuuka kati tebagafuna. Kamate Ibrahim tolaba ku masannyalaze ojja ku ofiisi ne mwekalakasa buli olukya batuyambe ku masannyalaze babagamba tugenda bakolera ate bw'oleeya n'ogamba nti ogenze otaddeyo amasannyalaze ogira oyaka abajja babitangula bino byonna nga babitwala olina lwaka requesti buli kimu kipendinga sente waba wadda teri ekitambula nyinza okugamba nno kanonyeweyo kamyufu agira ntekako njiranjaka ate ne bajja bo bennyininyini ne bajja ne babinona otandise bizinesi waliwo obukoko obukinza obukoko enkoko zifudde bizinesi abantu zibalemye. Mirembe France senna obuyumba bulinga 12 kati nga bwali nti yakayajja buli omu abayagala kamita kake natambula nga ngenda nsala amasanze nateeka eyo naye nagasaba mu gwamukaaga omwaka oguwedde ne kaakati sifunanga ate obuzibu bakola bwali bumu baatugamba nti bintu bya gavumenti netuwala akasente akatonotono alina omukisa guli ogwabasobola okwesasulya baagugjawo totale so kati tuli awo tetumanyi oba tujjukirewa. Amanya nze Lumujjofule ensonga y'amasannyalaze efuuse ng'omuntu agatava wano kiranga. Wabula omwogezi w'ekitongole kya UMEME Peter Kawuju ategeeza kya Bassa nti enteekateeka ya gavumenti y'okuyunga abantu ku masannyalaze ku bwerere yajjamu omukoosi olw'ensimbi ezaateekebwa mu pulojekiti eno okuggwawo. Twafunamu challenge nti fandi eno gye baali bataddewo ssente zaggwawo so nga tetusobola genda mu maaso kugula bintu kukola biki byonna naye nga wabadde wakyaliwo enteesaganya ezigenda mu maaso wakati wa gavumenti naffe abali mu pulojekiti eno kuba nti wiiki ewedde twalaba statement nga bagamba nti kabineti yatuula negamba nti programu eno eyimirizibwa okutandika omwaka ogujja mu nteekateeka yaayo era mu nsengeka yaayo yali erina kuba ya myaka 10 okuva mwaka 2018 mpaka 2027 nga buli mwaka twali tulina okuconnectinga abantu 300
naye ekyembi nti sente ze baateekawo mu kusooka zaggwawo, so tuli mu kulindirira. Kawuju agambye nti Sabbiiti ejja baakutegeeza eggwanga ekiddako oluvannyuma lw'abakulira ekitongole kya UMEMA okusinkana aba minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'abaddukanya ekitongole ekikulira eby'amasannyalaze ekya Electricity Regulatory Authority basalewo ekyenkomeredde. Wiiki ejja tujja kubeera nga tufulumya statement nga tumaze okufuna guidance okuva mu ministry y'ebyamasannyalaze ne Electricity Regulatory Authority. Abantu baffe bangi tubalaba mu system era baateekamu applications zaabwe, tumanyi balina obulumi bungi, abamu baayita mu bank okufuna sente okuzimba, abatenants abapangisa tebannaba kutandika kukozesa nnyumba. Ebibiina by'ebyobufuzi ekya DP ne FDC byekukodde nnyo obukwakulizo obwateekeddwawo poliisi ya Uganda nga akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okusunsulamu ba pulezidenti ku bukwakulizo buno obugendereddwa nga bagamba nti obukwakulizo buno bugendereddwamu kunyigiriza abali ku ludda oluvuganya. Olunaku lw'eggulo poliisi yayisizza obukwakulizo eri abagenda okusunsulwamu ku bwa pulezidenti, engeri gye bagenda okutambulamu n'enguudo gye bagenda ozikozesaamu. Ab'oludda oluvuganya kibagambye nti kisusse ku bulwadde obwa COVID-19 bino babiyingiza mu byabufuzi. Obukwakulizo buno bwaleeteddwa mu kiseera nga n'akakiiko k'ebyokulonda kaakayisa ebiragiro eri abeegwanyiza entebe y'eggwanga okusooka okukeberebwa obulwadde bwa COVID-19 kw'ossa abagenda okubawerekera. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Harold Kaija agambye nti bo ng'ekibiina waliwo obukwakulizo bwa poliisi bwe batagenda kugoberera. Ebyobufuzi muzannyo gwa kwemulisa kakati bwe baagala ebyobufuzi tubizannye nga twekwese nti awali abantu toyitawo yita watali bantu. Jjukira ng'ate wagambye nti toyagala abantu kola, naye kati si omuntu alibadde ayita abantu nti waakiri abeewo waawuubira ku banne. Naye kakati okusa omuntu omuyisa mu zikava kakati bwatukanugula ng'abantu tebategedde bagundi yeewandisiza oba teyeewandisiza, essanyu n'ebbuguma eribeera mu byobufuzi bannagezaako okukola ki okujjamu tubeere n'ekintu nga kiri awo. Omwogezi w'ekibiina kya DP Opiyo Amanu agambye nti nabo basobeddwa okutwaliramu nga beebuuza ekigenda mu maaso ku bukwakulizo buno poliisi bwe yayisizza. Gavumenti eno engeri gyekuttemu akaseera k'okulonda k'okwewandiisa kano teekakutte mu nkola omuzungu gy'ayita impartial, nti ewa eddembe buli muntu okufuna platform y'emu. Gamba nga bino ebintu eby'okwewandiisa emina okukebera COVID. Eggulo twagenze ku Electoral Commission ne batukebera COVID, naye tomanya obuyinza obudeclaring results bo be basigala nabwo. Kati tosobola kumanya oba basobola okugamba nti oli positive olina COVID ate nga tolina. Wadde guli gutyo naye poliisi ya Uganda yalabudde nti singa bannabyabufuzi banaanyooma ebiragiro byayo kajja kubajjuutuka. Ebyo nga biri bityo ab'ekibiina kya NRM mu Kampala olwaleero balangiridde bagenda kutongoza ttiimu ez'enjawulo ezigenda okunoonyeza Mwai Museveni akalulu. Kimenya amateeka omuntu yenna aba amaze okulangirirwa mu lubu lw'abaavu okugenda mu maaso bw'abanga alina kampani nga yeeyita dayirekita, omuntu oyo aba tasobola na kuvuganya ku kifo kyonna eky'ebyobufuzi wadde okubeera ow'akakiiko ku LC1, era aba tasobola kubeera na bintu ne bibeera mu mannya ge kubanga oyo omuntu mu mateeka aba takyamanyiddwa ng'omuntu akyali omulamu. Amateeka gaba gamumanyi ng'omuzimu tiyava dda mu bulamu bw'ensi eno takyaliwo. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu atabukidde nnyo abavubuka boonoonya ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino nga bamala galonda bantu olw'okubapokera omusimbi n'obuntuntu obutaliimu nga walagi n'ebirala. Ow'ekitiibwa Ssekabembe yabadde Bbowa ku mbuga enkulu ey'essaza Bulemeezi ng'agenza okubangula abavubuka ku ngeri y'okuzimbamu obukulembeze okuviira ddala wansi okutuuka waggulu n'okubalambika ku nteekateeka y'abavubuka namutayiika. Yalabudde abavubuka okubeera abeegendereza ennyo nga basalawo ku bukulembeze ku mitendera gyonna okutwalira wamu. Mubabuuze bajja na puroguramu ki? Ŋŋambika ki gy'ozze nayo mu kukyusa ebitundu byaffe? Muve mu kkuba engalo ng'eggwanga lifa ligwawo.
muve mukube engalo kusaba walagi buli kintu kyonna nga buli kintu kyonna kibagwako ng'ettaka libagwako buli kintu mukitunze munoonye abantu abatusobba kulembera mu bitundu byammwe nga baliko mwana waani nga tazze buzi naye Buganda kifuuse ekizannyiro nti okera bukezi noga nti abeeyo tebakyategeera genda weesimba egindi lwaki mwe mulowooza nti wano ewaffe wazannyirwa buli muntu kati wano mwe mwemanyiziza nti kasitoba ne ssente oba olio kasitoba n'emmundu kasitoba n'obuyinza obukulembeze tebuzanyisibwa bwe butyo eno si mmere ya lumbe. Mu ngeri y'emu ekitiibwa Ssekabembe akubiriza abavubuka okutandika ebibiina by'obwegassi obwakabaka mwe bugenda okuyita okubayamba okwekulaakulanya. Omwami wa Kabaka atwala essaza Bulemeezi Kanga Omulangira Ronald Mulondo yagambye nti mweraliikirivu olw'abavubuka abavudde ku mulamwa ne balemerera okwekulembera ne basalawo bakozesebwe bukozesebwa ekibaleetera okubula emirimu n'okukaabanga obwavu olutatadde. Eno omu ku bakulu mu ggye ly'eggwanga General Deus Sande akulira enkambi y'amagye Kasijjagirwa yakawaŋŋamudde nti amagye si meetegefu n'akamu kokka okuwaayo obuyinza eri bannabyabufuzi be yagambye nti tebalina ndowooza ntuufu ku ggwanga.